Sabadikoni webukomero naye mukubire mu ngalo kubazi n'omukyala kama waffe yebazibwe nnyo tweyanzi Digital News Uganda tuli wano Naama Kombola y'obusimbi Ssaza ly'e Emityana municipality nga wa Kabaka Janet Nabatta alibaza Katonda olw'okubeera nti Ssaabasajja mulonzi okubeera omubaka we mu kitundu kya United Kingdom ne Republic of Ireland leero yeyanzisa obwami mu Bulange Mengo. Abaana abato mwenna abali wano, abasajja mwenna abazaana n'abasajja basabasajja, nsanyuse nnyo nyini okubeera nammwe akawungezi ka leero. Muwaddeyo obudde bwammwe ne mukkiriza okubeera wano. Nze ayogera, amannya gange nze Janet Nabatta Mukiibi, nga nzaalibwa omwami n'omukyala, mukyala Solomon Bosa atudde wano, n'omugenzi Samuel Kataza awumula era agalamidde enabukiti ebukuya Musingo nga yali atuula enamukozi wano era Emityana. Nva mu luggya lwa Samuel Kataza balagadde, mu lunyiriri lwa Samuel Kataza balagadde olukulembe lwa jjajja wange nti naye wano. Nva mu mutuba gwa Ssejjemba Lugogo, nva mu ssiga lya Nakabaale Emmembe, ate owa Kasolya jjajja Lwomwa antuse wa Ssaabasajja Logoma era omubala gw'endiga gamba mama Nabbusa awali kulisa endiga. Okweyanjula ku luuyi olulala nti Mukama yakkiriza Ssaabasajja n'asiima n'annengera
nti kati ndi omumyuka okubiri w'omubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza ne Republic of Ireland nga ntwala ebbendobendo erimanyiddwa nga South West of England. Baŋŋambye nti bwe mba ndyogereko mulitegeere bulungi mu ngeri ya mipiira kubanga ebbendobendo lyange ddene nnyo, ekifo omuva ettiimu gye bayita Chelsea, eri Chelsea Crystal Palace, ng'era Crystal Palace ku kyalo kya Selhurst Park, njawula luguudo n'ekisaawe kya Selhurst Park wembeerera ddala. Ttiimu eyitibwa Brighton ne Millwall abamu gye batayagala nnyo etwalibwa United Kingdom. Njagala okweyanjula ku mirimu gye nkola mpozzi e Bungereza. Mbadde mukungu wa Ssaabasajja okumala emyaka, omuwandiisi ate omuwi w'amagezi ku by'amateeka ku lukiiko